This is Ground Media UG. Godbase Entertainment. Ye ngombo yetu genda okutambulirako ennaku z'omwezi 11 weekend eno ku lw'omukaaga fena tugenda kuyingira nga tuwanise emiti nga tugamba weewaawo kagenda kubeera maanyi sanso bala mikwano gyange mwebale nnyo mwebali eddala okujja buli we tulabikako eri Obuganda kigambo kinene eri Abaganda buli tulabikako eri Abaganda n'Uganda okutwaliza wamu tuba tulina obubaka bw'ebinyanyanya bwe tuleese tukyayimiriddewo nga baseekagale tukyebaliza Mukama Katonda ng'era bakabejja abatandikawo enteekateeka eno n'eyaka twabitandika mpola mpola ebituuse mu birabiyeeyo naye nga tubaza bannamawulire baganda baffe tutambudde nabo kubanga naffe tuli bannamawulire naye temutukoze bubi n'akamu mutambudde naffe mikwano gyaffe nsooka obeebaza mwebale mwe baganda baffe ate ate mutuvuddeemu mwebali eddala musaasaanyiza ddala amawulire ago amatuufu agasaana okutuuka ku bantu kyekyo ekyali kitubulamu mu ntandikwa nti twali twakola dde ebintu bino naye nga munnange nga tebisaasaana naye mwewala ne mugamba nti nno mujja kumanyisa abantu omulimu gwo mugwebale nnyo mwebali eddala twebaza nnyo basponsors baffe ab'amaanyi abatukoze obulungi obutagambika buli mwaka aba Skypins tubeera nabo baganda baffe mwebali nnyo mwebali eddala mu mbeera yonna balwana ne balaba nti nno enteekateeka zaffe ziggwa mikwano gyaffe mwebali nnyo mwebali eddala n'omulimu gwe mukolera bannayuganda gulabwa mmwe abakola emirimu egitambula nga tegiriiko nduulu ejja egigoberera bannange maama waliyo kampuni nga emiranga ezigiri mu mugongo ne Skypins mutoze bulungi buli bwetunuulira omuntu buno nzijukira Mbazira bwe yagenda nabwe Dubai Mbazira asitula omuntu buno n'agenda nabwe Dubai naye Mbazira osayina Mbazira abusitula tugenda nabwe Dubai era yalumangako mpola kwegamba aba Newmans mwina omusajja Antonio abategeera bulungi nnyo kiba kirungi nnyo n'okolagana n'omuntu akwagala mwalondera ddala omusajja abaagala obuntu bino bakeberakebera ebintu byobotwalako yapoti nebajjamu ebisigo nebabiteeka wali ebintu products zoba otambula nazo so wazikusuuza wali naye omusajja ateteekanya obuntu buno n'alukukusa yasaana okulensawo ye natuuse Dubai nga Newmans guli kutye kungulu ne mugabo buyisiza wana nga nabulense n'olw'ensonga eyo mikwano gyaffe bano bagenda kubaayo nga batuwa tudigida tulya tweyiringula tulya endongo yaffe tebeerako formula nti ate simanyi mbu weewomereza oko nedda kwata ekimyu kisibe obulungi nnyo nyweze bulungi nnyo ettabi yonna lyona alijja Mukama Katonda n'amanya wanika mu bbanga ensasagge ekwate bulungi nnyo akati kyekyo twebaza sponsors baffe mwenna mwebali nnyo mwebali eddala ebyawuze ezo ezitukoze obulungi obutagambika tulaba kuki mwebali nnyo mwebali eddala tuuka ku kinyusi olunaku luziweddeyo drive ziri mu kutambula ebidongo bigenda bivuga buli wamu nga bategeeza abantu nti nekigenda okubeera wali kiyitirivu tulondera ddala sawundi ezijjayo ekitiibwa kyaffe ng'abasajja abakulu nga nebitulayo tukoze eki abasajja bakulu nga nebitulayo tubirabye kaakati nno tulina sawundi gye bayita ya Homeland ekuba base era tusindika obubaka baffe eri baganda baffe bagenda okuvugira ku luguudo lw'e Kampala nti bw'otuuka ekyengera linnyamu tambula mpola teekamu giya eŋŋumu kubanga base agenda okufulutuka ku summit waggulu ayinza okuwugula emmotoka neyingira amaduuka g'abantu base agenda kubeera muyitirivu nnyo Homeland ekulembeddemu waliwo sawundi endala bagiyita kettu bw'eba eyimiriddewo yokka emala Homeland bw'eba eyimiriddewo yokka ezza emisango base oli amenya amateeka smart sawundi wali endala bayita wajjayo mugenda giraba kuolu sawundi ziva e Masaka wano fe tukozesa ziri ezimenya amateeka sitwagala kuwoomereza obuwoowo twabulekera baganda baffe ab'e Kampala ye babukuba era bulungi era buwagirwa tubwagala naffe wetuwulira nga twagala kawowo tugenda netutuula netugya bwe tutawuka ku ndongo emenya amateeka ffe tugiyina mu Uganda wano n'olw'ensonga eyo mujje mugisange ku summit ngenda kusoma ezi 11 weekend eno ku lw'omukaaga abaana b'eka ffenna gye tuli abaana ba boda tubakunga dikka boolabye n'amazedde okwogera n'omukulu Mbazira chifu akola ku byentambula yabakkiriza tutikkenga bwe tulabe kasitoba ng'oyambuka ku summit kigenda kubeera ky'amaanyi mikwano gyange
tubalinze n'amaanyi mangi mujje Mbazira Tone kwolwe yagenda okubeera nga aliidizemu olubalama kwegamba yagenda okukuba ku ndongo ewera lunaku lwe tugenda kubeera nga ffenna tumuwerekeddeko abantu bali tukajjadde bulungi nnyo akuba bwe tugamba nti nno weewaawo ebirabo byebiri biyitirivu nnyo tulina badijje baffe abatandika tetuyinza butabalowoozaako kubanga naffe wadaffe twafuna batuyambayamba twajja twewalula bwewaluzi ng'okogasa ebivumo ebiringa ettabu bw'ogatta okutuyita bannakyala batagambika byonna ffe twabigumira naye kati tusazeewo nti katubeeko emigigi gye tuleeta kuba ffe situjja kubeerawo bbanga lyonna tujja kubaawa tulekeremu n'abalala nabo bajje nga mukyatwagala n'olw'ensonga eyo tusazeewo ne tugamba nti nno katunoonye ku talents empya ez'abaana badijja abapya abajja era tugenda kubateerawo zi laputopu tugenda bateerawo zi controller tugenda bateerawo ebintu ebyenjawulo byonna equipments ezikuba endongo bajje bawangule bagende beeyagale baana badijje gye baliyo balungi nnyo naye nga talina byakubisa ng'abyegomba bwegombye alaba birabi naye nga yabikutteko wali nga obulamu bwe buba butandikiddeawo n'olw'ensonga eyo badijje mweteeketeeke jangu olage kyosobola kyolinawo kwolwo ogenda nabyo tebiriiko nti ale tumale okukubira essimu tumale okukubira seggwanya ali South Africa aleeta laptop nedda bigenda kubaawo kozi bani abo babituwadde ebyo the DJ store batuwadde controllers ezo bane controller bebinoka tukubira kati then aba DTM computers Kampala Road batuwadde laptops so kati ogenda kumaliriza eyaze paka ate abo bote basasula na kusasula aba badijje era omalizo zene milioni nga mulala nango ogenze na zero ogenzo okada nazo n'olw'ensonga emikwano gyaffe mujje bingi nnyo abalina talents ez'enkuba endongo mugenda kuvaawo n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo olunaku lugenda kubeera lw'amasanyu mukeereeko kyetusinga okwagala bujje ng'obudde bukyali saawa 4 tulabe nga kati waliwo ku bantu abategeerekeka tutandikirawo omukolo gutandike ebirabo tusobole okubimalawo tufigitinga ku last moment nga tuwa abantu ebirabo abalala twagala ndongo ate ng'ebirabo tulaba bikyaliwo bingi olw'ensonga nti nno mugenda ne mujja leeta olumu ne bitusobera naye tubasaba mujjeko ng'obudde bukyali olunaku olutandika olutegekere bulungi niyo manye nti nno olwo tulumyusizza tuli bakusimba kagere mu ttaka mu ndongo y'ebinyaanya weewaawo nolwese bwe tubalinze weekend eno ku Sande mujje tukube endongo mujje tuwagire muganda waffe Mbazira Tone ngambye lunaku ki olunaku lwa Saturday ku Saturday olw'omukaaga Hogo Pigs mwebale mukoze bulungi Mbazira ono mumuleze mwebalire ddala mumuleze era omulabanga ettama weewaawo banaye tuwa obugalo omukanda waffe tunabe talina kyaliseeyo. Thank you. Actually, it reminds me tutaba kugenda wala zino shows tuzikola bwe tuti ebbanga lyonna era mu abamawulire njagala mwongera okutegeeza bannaffe abalala abatakimanyi abantu abamu bwe balaba shows zino simayo bamumpuliriza bwe balaba shows zino kati ngeno nga balaba ku kipande ndikonzeka at times they get confused bwe balaba ku kipande nga Suna aliyoka at times they get confused naye shows zino twazipackaging bwe tutyo kubanga ku annual calendar yaffe tulinako ebivulu ebyenjawulo era kati ekivulu kye tuzzaako ate mujja kutulabako ffenna so ebintu ebyo mbadde nsaba waliwo bye bikyatawaanya oluusi bamaliriza aba miscommunicatings naye bwe kityo twakikola kigenderere naye era yensonga lwaki ate inabikyo sense ffenna mutukola ki mutulabawo ebyo bwe bintu bibiri so mbanirizaako nnyo mwebala okujja enteekateeka eno TMT live experience twagitandika dde ebbanga ddeneke nga tukyali Masaka netutandika okuba nga tugikuba ne tujja e Kampala ne tugitandika paka olwaleero weeri nsooka okwebaza ab'amawulire baganda baffe mwebale nnyo okutubeererangamu akadde konna ebiseera ebisinga bagamba mbu nabbitaba muganzi gyazaalwa naye kale ffe tukitwala nti mu baganda baffe mmwe mwatuleka tuli baganzi ne mututwalira mu mbeera ndoza ne muyisa n'wetusaana okubeera so tweyanza nnyo tweyanzeege media houses zonna ezituyambyeko okulanga event eno mwebala aba radio ne ba TV ne ba social media influencers and all that tweyanziza nnyo tweyanzeege naffe ng'ab'endongo y'ebinyaanya ogwaffe gwa kubeerayo buli kadde nga tutakula mutwe okulaba nga tubawa ekyo ekituufu ekitusaana ekitujyamu kubanga omwatusitula ne mutujja we twali nembaako emututeeka
naffe tulwana kulaba nga buli kadde tweyongerayo. Lwaki tuli wano olwaleero? Nsonga za lwa mukaaga luno ze tugendamu eza eddongo y'ebinyaanya weewaawo. Kubanga lwaki twali twebuuza ekyo, abantu abamu baalimu embeera erooza nti osanga si weewaawo. Naye okusinziira kati ku bigenda mu maaso ebirabwa n'omutaayonka, okutuuka okuba nga tikumpi buli rediyo egezaawo okulaba nga ekyekukuutirizaako, buli TV egezaawo okulaba nga ekyekukuutirizaako, amazima ffenna tusaana ne twegattiramu ne tukimanya nti eddongo y'ebinyaanya weewaawo. So kati bwe tumala okufuna ekyo twagala tukijaguze olw'omukaaga luno ku samiti ekyengera. Tugenda kubeerawo enteekateeka y'ebivulu byaffe era mwatugereganga edda naffe ne tugenda nga tuddayo emabega ne twetereeza kati tuuka mu bivulu by'eddongo y'ebinyaanya babaddewo ku makuta n'omujja kunjulira twagikubye n'esaba amazzi. Ku ssaawa eno tugenda kukuba samiti yemanyi kyeneesaba ejja kusaba bbiya ejja kusaba ekikodo kasita abahogo ebali. So tweyanza nnyo tweyanzege tubaleetedde sounds ezisinga wano mu Uganda e Kampala muyinza okuba mbadde ne munaziraba nnyo naye ffe ewaffe Masaka tufa nnyo ku kya sound. That is why era n'abayimbi basinga okuproducinga endongo ennungi baava Masaka. Temuntunulidde bulungi naye kyo ekituufu ekyo mujja kikkiriza lwampaka. So twakutte sound ya Ketu Events ne tugireeta weeri awo ne bwebeerayo kekkubira ekisaawe n'ekimala naye twagigase ne Homeland Events masannyalaze nga kyetwetaaga twetaaga okufuna kisinga kubawa kisinga. So mujje mu show yaffe tubateekateekedde ebintu birungi nnyo kubanga tetuyimiridde ffekka. Tulina bannaffe abategeera endongo y'ebinyaanya ne bamanya nti tulina kutambula nambazira toni nasuuna beni. So in this regard tulina mikwano gyaffe aba Skypings Tours and Travel and on that matter yensonga lwaki n'okuba twasaze ntugamba olusisinkana n'olw'amawulire katululeete wano era tulukoledde wano Ntinda kwa Luna Mall ku level eyokusatu wetusinzire okukola emirimu gya Skypings Tours and Travel folo yonna yaffe. Twebaza nnyo mikwano gyaffe aba Newmans bano babunkwaki muwulira nnyo mulaba nnyo nga tubulanga ku radios ez'enjawulo ku CBS tubulanga ku Bukedde Suuna babulanga ku BBS Telefine obulanga kwe buli n'embeera endala yonna. So Newmans bano nabo batukkiririzaamu ne balaba nga tuyinza okuba tulina kye banoonyereza ebbanga eddene naffe ne tubateeka ku kameeme tutambudde nabo era kino Suuna kyayogedde talimbye byali bya ddala era ndoza n'akavidiyo mwakalaba ke twakolera gye twali eyo. So Newmans ono bambi bannaffe tufubye nnyo okulaba nga nabo engeri gye babeera naffe tubedde nabo era tujja kubeera nabo. Edduuka we liri wano ku Active Arcade mu Kikuubo edduuka namba F6. So tweyanzizza nnyo tulina abavujjirizi bangi nnyo. Arapex Taladiesive oyo tuludde naye ye ndowooza okuva luli paka kati tukyali naye ate era nga tewali kabonero konna kalaga nti tunaamusuula oba anaatusuula tukyatambula naye era naye oyo Sementi Asiba Times naye mumunoonyeeko ebyokunywa ebya Pepsi mikwano gyaffe abamu tebasobodde kubeera wano press conference naye ku veni mugenda kubalabawo ebali olw'ensonga nti obudde kati events nyingi oli amaliriza ali kuyeeno kuyeeri so ntugamba abamu tujja kugwogerera. So tweyanzizza nnyo tweyanzeege GTM Computers batuwadde computers zetugenda okuwa ba DJs Suuna azoogeddeko sigenda ziddamu abo computers weziri ate season ez'amayiriza ez'okuba mubiriza computer mpya bwogijjako obucu. So weziri aba Flex the DJ Store nabo batuwadde controllers ezo amayinja kyekigambo ekitegerekeka ba DJs amayinja gamwe bagatuwadde tugalina era ba DJs awo bewandiisa ku Stream Live Avenue eri ebintu ne bitambulira ddala obulungi. So tweyanza nnyo abatuyambyeko okulanga sheno radios ku TVs namwe ab'amawulire tweyanzizza nnyo ku social media n'ebirala ebiringanga ebyo ffe tuli set tuli ready for the show. Tugenda kubanga tubakolera ebintu bye mutalabangako ebintu ebisamaaza mujje mulabe ku show zaffe zino ababadde batetera nnyo kujjayo ng'oli mu kulaba video give us a try jangu olabe ku show matto bali babajeregera bwereere ujja kulaba ekintu nga mutindo nga lusi ne bana aboogera ebingi baneeno nga tewali boyo abikoze naye nga deffe tugezezaako biteekawo. So tweyanziza nnyo for the love gye mutuwadde.
Okay, Mbazira Tone tulyanziza kike basi nokujirika ekyakunyiza. Ate waliwo kye baayogera nga kitunyiiza wabula ababadde bagezaako nnyo okutuprovokinga muli bafala. tuli bafala Mulina amaanyi. naye nga tweyanza nnyo olw'ebyo olw'ensonga nti ate abasinga be baloota okufuna ffe tubirina olwedi. Abasinga baagala nnyo obuwagizi. Baagala nnyo obuwagizi. Naye bamanyi okujuza ebisaawo. Fani beesi eyo. Kakati ate ffe bwe kiba nga tugifunanga naye ku kipande tumaze kuteekako namungi w'abayimbi. Nga ffe ku kipande tusaze okuteekako Suuna gwe tuteekako. Tusaze okuteekako nze nembeerako. Guyitako olw'omukaaga ojja kulaba. Kale Mbazira Tone tuloza talina kyalise. Banaye CBS mwe bali kulira Mbazira Tone ono. I think